basebo ne banyawo bwe tumala okusamira ne tufuuka balaguzi tuba tukolera lubaale muba tumukyasobola tukozesa. Kankomekereze ne baserebu ddala bwe tuzze ku mulambo gwa Deo, ku kufa kwa Deo waliwo sitaani. Basita mwembuuza waliwo sitaani era ddala munnammwe tetumuwerekedde bulungi. Kakati mulinda ki? Mulinze kutagala nga katolubwama pasita mulwanire gy'abadde tasabira. Banaye mukomewo eka, Ssaabakabona ali mu bulambulukufu, mujje gye ndi tuteeketeke okufa kwaffe kubanga ffe situwategedde Deo nti anaagenda wabula yabadde accident lunaku lumu ate tiyaluddewo ng'alumizibwa. Nange bwentyo bwe kiyinza okuba nga nva ku luguudo luno wabula mujjanga ne munziika ate ne munyimbiramu kubanga naye ndi muyimbi munnammwe, mujjanga ne munziika. Kakati abayimbi abantu bangi tibamanyi kitiibwa kyammwe. Basebo ne banyabo njagala okubabuulira mwe abali mu lumbe lwa Deo, omuyimbi asasulwa, omuyimbi aweebwa, omuyimbi bamwagala. Bw'owulira akayimba ke n'omulabako ne bw'omukwatira kigali n'okimuwa kubanga aliko bamweya n'ojja kufuna omukisa. Kati bwe bayimbanga mubafuuwangayo ne mubawaki ne mubawa kasente. Kati njagala kubategeeza abayimbi basebo ne banyabo, muddeeyo mu federationi mutegeeze omuyimbi Agenze mumugaa nti Ssaabakabona w'enzikiza y'obuwangwa n'ennono agamba tukomeewo ewaffe. N'ekyo mu federationi mukiteeseeko mbegayiridde ti Ssaabakabona agamba tuddeyo eka. Omuyimbi Gerard Kiweewa budde butuuse okomewo mu bantu nga bano obage nti nze nziikibwa mu buwangwa na nnono. Situziika muntu olw'okuba ayina essabo, tuziika muntu gwe tubadde tutambula naye, gwe tubadde tukola ki? Tutambula naye. Omuyimbi Walukagga Meeya Lubaale wamutegeera aluma naye situjja kuziika nga tajeemu gusapule, situjja kuziika mumugambe. Basebo ne banyabo anaazikibwa mu buwangwa n'ennono beeranga Ssekabira, beeranga Mulindwa, nze sigenda balwanira. Kati omuyimbi akkiriza nti wa buwangwa na nnono twayo kyogere ku Baby Deo. Bwe watokyogedde nako okulwana. Baby Deo yateekateeka eka n'ateekateeka emisamwa gy'abajjajjaabe. Bwe tutuuse wano ab'ekika kino teri yalwanye naffe era teriyo. Mbadde njogera n'Abudunyugunya. Abudunyugunya weebale kuteekateeka jjajja waffe ono, weebale nnyo mumukubireko mu ngalo Abudu. Mbadde njogerako n'omwana mulenzi ono abadde abeera ne Baby Deo. Mbadde njogerako ne jjajja Kyotera ne baga nti akasajja kafudde nga kalina omukisa. Njagala okubategeeza mmwe Baby Deo emmotoka gy'afudde avuga jjajja Kyotera oyo yagimuwa. Yimirirako jjajja Kyotera oyo n'agikwata n'agimuwa. Jjajja Kyotera oyo abadde mukwano gwe nnyo. Sembera wano Ssaalongo nkulaga abayimbi. Omusajja ono abeera Nakaseke wali ewaffe. Jjajja Kyotera musajja alina vibe, alina ebintu, alina amabaala ge, musajja ayagala nnyo abayimbi. Badde mbasaba abayimbi ntema kkubo. Bw'ogenda gyali emmotoka avuganga 8 gy'osongako nga gati genda okubeera ebivulu onoosasula mpolampola. Timuddamu kutambuza bigere, timuddamu kutambuza bigere, mumulabe si mubi. Abadde akolagana ne Deo abadde yamugulidde dda emmotoka gye bayita drone. Deo drone agireseewo ng'eri mu parking y'emmotoka gy'abadde agenda okuvuga ewa Kyotera. Kati mutunuulira Kyotera obulumi bw'ayina, mutunuulira nze obulumi bwe nnina, nammwe obulumi bwe mulina. Naye Ssaabaswa abadde ajeregebwa era nga muga nti yaggwako. Oyo yaggwako ne bwentegeka ekivulu takyajja kubanga mpozi nga Abudunyugunya yategese. Basebo ne banyawo bwe tumala okusamira ne tufuuka balaguzi tuba tukolera lubaale muba tumukyasobola tukozesa. Yewaawo kale nno basebo ne banyabo okwogera kwa jjajja Kyotera kujja kubaayo naye njagadde mubalage mwe bakabona oyo wanzikiriza ya buwangwa naki naye nga musajja Haji yagenda e Mekka n'amaliriza byonna n'abikola. Omusambo ne gumuwa sente n'agaggawala muzzukulu w'abamweyana. Kati olwaleero ebyobusiraamu yabyeyambula. Kati gwe omusiraamu ali wano ddala ofaanana Kyotera. Muddeeyo katubalyeko enkoko, tubalyeko embuzi, tutuyane nga bwe mutulaba mufe obwavu kubanga mwagaana okusamira. Lwaki